zimbiddwa ku mitendera egiwerako era ng'egimu ku gyo bwe buwangwa n'ennono omuli olulimi, amazina, ennyambala, emmere, enneeyisa y'abantu n'ebirala bingi nga bino byoleseddwa nga bwe byoleseddwa ku mukolo ogwaleero. Ekyo ne kitufuula ekkula lya Afrika nga bamukimanyi. Ekigendererwa eky'Obwakabaka okutumbula n'okukuuma obuwangwa n'ennono kizze ku ntikko. Neebaza Muliyafe ey'ennono n'obulambuzi olw'omulimu ogw'okutumbula omwana omuwala nga si mu bulungi kyokka naye nga w'amaanyi, omukyala omukozi, omukyala omuyiiya, amanyi ebikwata ku nnono ate nga ye teyeekkiriranya mu ky'okukulaakulanya Buganda ne Uganda yonna. Abafuddeyo ne mulaga obuvumu okwetaba mu mpaka zino n'okujja okuzeetabako kyakulabirako eri abaana abato, abawala abalala bangi naddala abasuubira okwetaba mu mpaka zino gye bujja, ate n'abalala abaagala okutumbuka mu nsi. Bye muyize ne bye mukoze byonna nkakasa nti bijja kubeera kitangaala mu bulamu bwammwe n'obwabalala bangi, anti kati mufuuse ettaala. Obwannalo lujja edda bwetabangamu bantu ababalagavu ennyo, naye ng'ebirala tebabirina era nga tebifiibwako. Kwe kugamba ng'obukozi, obumanyi, empisa, obuntubulamu n'ebirala bingi. Naye kati ndi musanyufu nti batunuulira ebintu bingi naddala ebitwala abaana baffe mu maaso. Nkubiriza abazadde bonna okwongera okwagazisa abaana obuwangwa n'ennono zaabwe kubanga mwe muli okututwala mu maaso. Ffe mu kisaakate kya Nnaabagereka tufuba nnyo okwagazisa abaana obuwangwa n'ennono nga twesigamye ku musingi gw'obuntubulamu. Ennyingo z'obuntubulamu kwe tusimbye essira ze zino: empisa, amazima, okufa ku munno, bulungi bwansi, okweyimirizaawo, obuvunaanyizibwa, obwerufu, obwesimbu, obukulembeze, obugunjufu, obwetowaze, obuyonjo n'okwewaayo. Nange nno ze mbasaba okufaako ennyo n'okuzikozesa mu bulamu bwammwe, tusobole okufuna ensi eyeeyagaza ate nga ya mirembe. Njuzaayoza abeetabye mu mpaka zino era mwenna muli bawanguzi kubanga manyi nti muyize bingi ebikyusizza obulamu bwammwe. Eri abo abanaatikkirwa olwaleero mbakulisa nnyo okutuuka ku buwanguzi. Mbakubiriza okukwataganira awamu n'ekitongole eky'obulambuzi mu nteekateeka zonna nga mukuuma obuwangwa n'ennono tusobole okuzza Buganda ku ntikko. Obwakabaka wamu n'ekitongole ky'obulambuzi tebigenda kubasuulirira mu nteekateeka zammwe ze mulina nga nsaba nammwe mukole mutyo. Omutendera oguddako ne waggulu yonna mugende nga mumanyi nti mukiikirira Buganda era nayo muwangule. Neebaza abavujjirizi, neebaza abasazi b'empaka, neebaza buli omu asobodde okukola kyonna okukola omukolo guno nga gwa njawulo. Abateesiteesi b'omukolo mwena mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka awangaale.
banyanirize abalamuzi baffe bajje bwebonga bajja bakulemeddemu okusala empaka no tukomewo abakontanyi kyenjagadde kyeffena tuyiga olunaku olwaliro mu buli mbeera yonna sigaza akamwenyumwenyu ensi eno singa olina ebizibu byayo byonna totutiisatiisa n'otutiisatiisa pozi wakoze wekka owaayi tujja kuddayo tofaayo era obedde ampulira teyogera ninamuebiragayo oke so tulikwatira Africana akulira abataka bakusuubira okuba wali ebifaananyi mufune we mubeera nawe William Zalwango William awarded by BBS Zalwango William After that, we have the social inclusion queen. The next is the social inclusion queen, and this is number 17, Michelle Kisoboka. For the social, number 17. Inclusion queen. Ewangukwa Ruth Michelle Kisoboka. BHTP board chair tukusaba oje Miss Heritage. Rising woman number 3, Namanda Elizabeth, given by Trinity Trains. Namanda Elizabeth, rising woman. Abachimuwa ye Trinity Trains. Miss Conservation Abule Omtone. Namile Lampicha Ellen. Miss Conservation Lampicha. Congratulations. Will be given by Digi Print Systems. Congratulations, Mama. Yagendo Moa Echabo. Na picture, where are you? Otakana. Yenile Peche Nalumosa. Otakana Mama wade wa conservation. Ya wade na picture ele. Ojemality.
Mutakanamwama ate obwedda balanya bulungi nnyo. Best talent Lekeka Faith Njofu. Mrs. Popularity. Best creative wear Mutakanamwama number 10 na Maria Elizabeth. Njofu Estates. Best creative wear Stinga Wadi. She's yasikokubira ebifaananyi then nja kumuleka be atule mutebe then leete obulya webale nnyo webalire ddala Omutakanamwama webale nnyo webalire ddala. Thank you so much. Victoria School of Beauty. Okay, sports queen Victoria School of Beauty. Sanga Shadia. Shadia, yes. Most inspirational queen. Abasanzi get ready. Mawonya Dr. Kwefo kulya kasandikira kati alyamu wakiro kumbwanchi. Webale innovative queen kale yajja okusembayo namba 2 Nakangu Noliat Chaze omukyalo wano muyiya abasanzi we muli abasanzi nga bambaza Miss Innovative Queen omukyala olwawo mwana muwala obanalulungi Nakangu Noliat Chaze era ngabadde ayambala namba 2 kasubire nti no organizazi kiba kitegeeza nti yakutte ekyobusatu era second runners up simulala ye namba 17. Namba 17 ye second runners up kama babiri tekugenda okufa tourism owa Buganda 2024 ate omulala abeereka yakutte ekyokubiri tewakesa tugulazibayi yenga bwengenda okwogera yabeera asinze abwetugera bwengenda okusoma yabeera asinze kitegeeza nti
yawangudde wa misitwalizimu mwaka 2024 ekirwatiro wamala gisaba kabaka w'olyo bulambuzi bwanga n'ennono yakimukwasizza wano koteri afrikana ekirwa koteri atakatira kyebidemu abana abagereka Moroka y'omuwanguzi wa Miss Tourism Buganda 2024 muleke ibulya action no utatna kutumwera nawe kitibirinda kwale kuchikola watu galeo konyole mutulabe bana vai kadunya baja and look here yes it's a potent get a photo break tuwe jambo okay watch this tugende Kasimairo
Diptonus okuva mu ssengero ly'Ekyaddondo yabanga tesita amanya erinnya nze Namale Kisharu. Weddira ki? Neddira Kolese. Oviridde mu ssaza ki? Viridde mu ssaza ly'Ekyaddondo. Kakati gwe Miss Tourism Buganda 2024-2025 kiki ekikuyambye okuwangula empaka zino? Amazima gali nti Mukama awamu n'okukolagana ne bannange awamu n'okwesigira ddala ekyo kye nnina mu mutima ng'erinkisizaawo ssebo. Kati twali Ekyaddondo ebibuuzo ebimu byakulema kakati n'ogamba nti nze njagala genda waggulu naye watuuka otya okubeera ng'ate ebintu bikyukamu n'obitegeera? Kati ekyenjawulo ekiriwo mu busaza tekwalina bootcamp naye ate wanene ku guno omutendera gwa Miss Tourism Uganda tubadde ne bootcamp nga tulina coach waffe tulina senga waffe awamu ne ba Queen Mothers ne batuyamba ne batuwabula ebintu by'okusomako national parks ebintu ebyenjawulo mu byobulambuzi mu Uganda awamu ne Uganda yonna era kyobulabanga ebibuuzo sobodde obbiyita byonna nga we babimbuuzizza. Kati okubeera Miss Tourism wa Buganda kiki kyogenda okuyamba Buganda nga ggwe Miss? Neeyanzizza nnyo bintu bingi bye njagala okukola okutumbula ebyobulambuzi ebisinga Ekyaddondo. Ogenda kubitumbula otya? Ngenda kukozesa social media awamu n'okukozesa ennyambala okukozesa ng'olubugo olwo okusobola okutumbula ebyobulambuzi mu Uganda ne wabweru wa Uganda. Okay. Can you just wave? Okay, good. Tuanze kweli. Miss Tourism Buganda, because you said amanya? Erinnya nze Namale Kisharu. Okay, Namale. Muzzukulu wani? Ndi muzzukulu wa omugenzi Kyewalabye Samuel agalamidde Nakyera Ekyaddondo. Oli muzzukulu wa Namwama? Yes, ndi muzzukulu wa Namwama Ebuwama Emawokota. Okay. Kati